omwana amanyi ndabe tumulaze omukwano n'oluganda tumulaze omukwano tese mafuta kabuto tese musente zaffe tusaba Allah mu obwanguzi w'amaanyi awangule Museveni nakyemaliro na mutwale alhamdulillah ati nga kino okwatira wano omwana ono sabira omwana olulimi ki alekafu basaba omwana ono mukyala we Allah bawezadde abawe maali aba gavumenti bafuge bulungi batasala kyemaliro bamalewo obutulugu bamalewo MP abangi ne ba minister abangi ne ba general abangi ne district nyingi n'embeera eri mu ggwanga nyingi gwani kyamute kyakulanye ampuliriza gwe wenna gy'osinzira okuba ng'otugoberera Franka Gashumba ebibye biwedde Kitalo afiiridde mu ddwaliro omuzanyi wa firimu Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda ayongedde okuba ng'ataama ebyama bya General Museveni ku luno taleseeyo n'ekimu Father Musala akigadde maka ga Bobi Wine ate nga Honorable Lutamaguzi Ssemakula ayongedde okubeera nga akunga abantu ebisingakaawo bye tugenda okuba nga twogerako nga tetunnaba kuba nga tugenda wala njagala tusookeko katono mu bubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuse ensonga atambuza abakulu mu gavumenti ya Uganda akannagi alabika nga abamazeeko eja Yesu batambula boogera Kyagulanyi Kyagulanyi njagala tusooke tufune Kyagulanyi Ssentamu n'ebigambo bye ebimufuula ow'enjawulo kati katubifune nawe otegeere yaani abavubuka mukimanyi bulungi nnyo tituli bantu bampisa mukimanyi bulungi nnyo ti mission gye tuliko eyagala kutaasa baana baffe ne babebi ne bamama baffe ne bataata baffe naye era Museveni apulaninga okututeekamu abayaaye kubanga ayagala tuteekawo ekifaananyi nti tuli bayaaye tituli bakozi bafujjo mulaba yonna gye tuyise tewali muntu akaaba mulaba yonna gye muyise tewali fujjo lyonna likoleddwa poliisi bweba tekoze fujjo tewabeerawo fujjo njagala okubasaba abapoliisi n'abamagye we are not fighting you, we are fighting for you. Wandugu na wabibi na wadada kwenye polisi na UPDF hatusipigani na nyinyi, tunawapigania. We are trying to make life better for you. Tunataka watoto wako wapate education nzuri. Tunataka watoto wako wapate matibabu nzuri. We are not fighting you, we are fighting for you. Right now, you police officers and you UPDF officers, you are supposed to have been earning 1 million shillings since 2 years ago. Museveni abakubisa yala. Museveni abalumisa obwavu. Kubanga mulimu tribalism mu promotions. It is high time that UPDF and Uganda police join the people of Uganda, and all of us are going to be free. Betuba nga tuvuddeko eyo waliwo kenjagala okuyisaawo nga tekalinda. Olunaku olwaleero General Yoweri Kaguta Museveni ku ssaawa zigenda kubeera 2 zennyini agenda kwogerako eri eggwanga. Ebimu ku byagenda okwogerako mwe muli ebyokwerinda by'eggwanga Uganda ebitali bitebenkevu. Abalabire ewala batandise dda okwogera era nga bagamba oboolyawo yandibanga baagala kusala lukwesekwese oluyimiriza enkuŋŋaana ezisembera mu kibuga Kampala. Jjukiranga 8 ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agenda kubeera ng'ayingira wano mu bitundu bya Buganda ajja Luweero era ng'ebigambo byonna nga we biri omubaka Ssemujju Nganda yamaze dda okukakasa nti Luweero egenda kubeera public holiday. Njagala tusooke tufune omubaka amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Ssemakula ng'akunga abantu b'e Luweero. Agambye nti ono agenda okujja fount of honor
agenda okujja kyekyetunze ekisinga mu Uganda, mu East Africa, mu West Africa ne mu nsi yonna. Teri muntu mulala wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu, omubaka Lutamaguzi Ssemakula agambye abeeruweero bannange temusubwa. Mujenga temwambadde ngatto, asobodde oba atasobodde n'ebigere tonaaba. Ono gwe tugenda okwaniriza bannange ke kabugo ka Katonda gwe yabika semujunganda agambye abeeruweero temunaaba nakunaaba. Engato bwoba zirese ngozire obadde ofulumye ng'engato z'olina okwambala ziri mu nnyumba, dduka Misinde tozisanga. Ng'ennaku z'omwezi 8 tugenda kwaniriza pulezidenti w'eggwanga, tugenda kwaniriza omukulembeze omulonde, tugenda kwaniriza omununuzi w'ensi. Ensi agijje Magombe, omwana ono Kyagula, ensi agijje eyo wa katufune Semujunganda bannange. Na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yefe ba Alihira Holdings Uganda Limited, have it all. Abantu baffe abeeruweero ennaku z'omwezi nga 8 public holiday. Fountain of Honor His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja mu Luweero, kuleeta Luweero Nakaseke Nakasongola. Towabya abantu muli ku TV oba ita kujja ku lukungaana bagaye mujje ku lukungaana. Nje nkugambye sebo nkugambye nti ennaku z'omwezi nga 8 gwoli webulemezi ewaffe bulemezi public holiday. Fountain of Honor gwe mwalonda Kyagulanyi Ssentamu His Excellency agenda kubeera waffe mu Luweero nga gula office agenda kubeera Kasana Sowoli Nakaseke Nakasongola Luweero ennaku z'omwezi nga 8 public holiday ewaffe. Era kuolwo ne bw'obanga olinawo mpita twegayidde nnyo tokyama wange tugenda kuba tukyaza Fountain of Honor His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo ebigambo bye sisobola kubanga ndeka newankubadde nga oba neeyita ki. Waliwo mwana muwala wano ayina obubaka bwaweereza General Muwoozi bwe njagala tuwulire ffenna. Agambye mbutuufu ssente z'eggwanga zagendera bwereere. Mbutuufu temusobola kukwata musimbi gwa ggwanga ne muguweerera omuntu ne muweerera omuntu ate ne tufunamu mapaapaali. Nedda tetusobola kubanga eggwanga lyakwata ssente omwana ne bamuweerera amasomero amalungi ne bamutwala ebweru w'eggwanga kyokka ate ne tumaliriza nga wasiga kasooli n'okungula ssere. Katufune omwana ono ebigambo bye mwogera nze sijja bisobola kale. This is what we call the father sold a cow and educated a cow in Gakwenza's voice. This is what we call online shopping. When you say logo mutakandi chile that speech imagine nichileka kandi ojiterire winter konko ichiro mu public byakolema kushoma. A person who went to St. Mary's Chisubi, a person who studied abroad. You can't give a speech in a public. Imagine it was a written speech. Munoyenda kuba president wihanga. Kendo readinga bo wanyu muka wanyu. Kindu kamya na makagawo tukasa reading. Tukasa ku reading amakaga go kutaha. Kando ijo reading ngono teka kuba president wa Uganda. Body gesture 0. Confidence 0. You are busy stammering. Atusho nyeni nyenda kubuza. Abire bona bari ababire beino obusimu ngono batera. Je kuzira hello.
A man is busy stammering. Imagine stammering. Even was stammering in a written speech. Yeah. Bananga Abazadde bazaala naye Museveni wazaala. Nyabo. Ogaka kushale nyima n'omumisho. My president Robert Kyagulanyi Ssentamu musinguzi. Okay, nga sinnaba kubanga neeyongerayo wala ddala nnyo njagala ntwale omukisa guno okubasaba mmala okuyisaawo obubaka buno bubadde bwa w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katugendeko mapenzi, katugendeko mu kirove. Omwana awaanye munnoono. Oh my. Okay, katusooke tufune obubaka buno bwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wano nzikakkana namu tugenda mu mukwano. Abatagumanyi muyiteewo. Bwe tumaliriza mulyoke mudde ku video. Temuntwala bubi si mu bubi. Kale, Mr. President agenze maaso jjukira olunaku olwaleero mazaalibwa ga First Lady maama w'eggwanga lino Bobi Itungo Kyagulanyi Ssentamu. Agenze maaso n'okuba nga awandiika obubaka Bobi Wine. Agambye nti nno ozimbye omusajja ow'ebiruubirirwa era osazeewo n'onteekateeka naye ng'onteekateekera ensi ebbanga lyonna onteeseteese bulungi ng'onteekateekera ensi n'okusobola ogiweereza. Agambye nti you have always taken me back. Ebbanga lyonna ogezezzaako okulaba ng'onziza bujjo onzija emabega ng'onteeka ku mulembe n'okutambula n'ensi. Newankubadde bingi ebiri mu tuyuuyayuuya, bingi ebitatuganya oba oliawo okutuukiriza biruubirirwa, naye masekkatikkati awo olwanye n'okulaba ng'ontereeza. Ngamba Bobi Itungo Kyagulanyi Ssentamu. Newankubadde sisobola kubeerawo olunaku olwaleero ng'ojaguza olunaku lwo lwentwala nti lwa muwendo gyendi, njagala kutegeeza nti ondi ku mutima ondi munda, era njagala kutegeeza nti n'ennaku zaffe ze tuteekateeka ezijja olibeera musaale mu bulamu bwange. Onteeseteese bulungi, oŋŋumidde ne bwe nzira nga mmenyesemenyese, ne bwe nzira nga nkubiddwa, ne bwe nzira nga ndi mu biro ebitali birungi, olwanye okulaba ng'onfuula omuntu. N'agamba olunaku olwaleero mazaalibwago, but mu kifo ky'okuleetera ebimuli oba okuweereza obugambo obulungi n'okutwalako ku ddina sisobodde kukikola. N'agamba nti ndyenolira ku lwa common goods, ku lw'ebyo ebirungi bye tufaanaganya, but you do not frown about it. Naye tofuddeeyo munnange. N'agamba dear Bobi Kyagulanyi, on behalf of great nation, thank you. Naye Bobi Wine kano koyisizaawo kankaddemu. Dear Bobi Kyagulanyi, on behalf of a great nation, thank you. Kwegamba asazeewo ye atukiikirire ku lwa nation, ku lw'eggwanga oba ku lw'eggwanga, ku lw'obunene bw'eggwanga, ku lw'obunene bw'eggwanga. Weebale nnyo. Nga tetunaba kubanga tuvaawo, Father Musaala asabidde famire eno omukisa naabwe ne yeebaza Bobi Kyagulanyi. Weebale kubeera mukazi, weebale kubeera muntu muvumu n'ozimba bbaawo. Beeranga bw'otyo n'ensi eba enyumirizeemu. Buli kye muyaayaanira mukifune. Njagala tufune Father Musaala, bwe tumuvaamu nkubulire kye tuzzaako. Olunaku olw'eyo nina story gye saagala osubwe, njirina njagala tugikole fembi. Singa obungi egiva waggulu gy'ogira ne Katonda Kitange. Mukusaba oyongere okumufuula omukyalo omulungi mu maka we gaali ne maama omulungi. Asobola okulabirira Bobi obulungi ne famire ye yonna. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Bobi Mukama akuwa omukisa paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu.
Happy birthday to you. Happy birthday. Kutegezezaako emabega wali nti General Museveni ateekateeka okwogerako eri eggwanga era nengenda maaso n'okubanga nkutegeeza nti ku byagenda okwogerako munywanyi wange mwe muli butali butebenkevu bwa ggwanga abalengerera ewala bagamba olukwesese dwe bali mu kusala okuyimiriza entambula za Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bimu ku ebyo bagenda kwogera ku bomu ezikuba abantu agenda kwogera ku bomu ebaluka nga ne bwebalukira kumpi n'eriiso lyo tesobola gaana yadde otuzzi otubeera mu liiso okwetaaya omusakasa eggwanga lino bannange nti twali ne Korea 1962 nga twekana kakati emyaka ya 35 gyafuze taliko hafu ya Korea onalebo kino ebintu embi emunyiza era kati metabiga abantu babulasi abakyali abaana abato azinaga bino twasanga byafa lwaki byafa some kitabo kya Kyaligonza ganti omulimu gwe gwali gwa kutega bomu mu Kampala ng'abantu abakyala kwebaka kusawa 9 some kitabo kya Pecos Kutesa yagenda n'okutega depot aziwemu akube depot ya Ajipu nga mu operatingira na mugongo ewakano Kibirige kakati goyinza tega nti mulago wali wabinga mwali muzikuba bomu muri mu kibuga wakati government ya mu eta abantu ekuba bomu ate biwandike ekirunyi mwewadeko obujulizi kakati ebintu byonna ebyayononeka mu Uganda mwenna era musabe kisonyiwo oba kuwangalira mu buyinza baleke batwala makomera mwakometinga genocide ne bagyewandiya musome ebitabo bya one by one so n'olwekyo numwanyo omuntu eyaliwo nga bonoona Uganda okujja naraniko gamba ntwagenda okujja wano ng'ebintu mwali muvaawa mwali na mugongo wano timwali walala nnyo mwali gayaza ne mukuba amafuta ne mugana abantu okulima naye tegubala emyaka ya 35 gibala kuva ddi nga mukuta obuyinza lwenjiwala so therefore amawulire kiwambuuziza n'okuzinga bino eggwanga lino Uganda ekiriwubirirwa ky'abano mwami Kinobe ne bakiwanda kwe kugamba nti buli omu aliwo bonna babi tetekwa kubeerayo ne basemugi babi tubeeraawo mu katogo Museveni we yaviira mu nsukania yasobola omuwa okulembera gavumenti ekyo vula yatuuka n'anoonya abalala banaagikulembera nabo nje akuwa bannayuganda hope ensi eno ejja kutereera Dubai gwali mwalo nga bayisaako buyisa byamaguzi olwaleero bali abatuuze 3,000 balina emirimu miliyoni 3 mubamula tugenda kukolayo ensi esobola okutereera oyo ye mubaka Ibrahimu Ssemujunganda katugende mu katambi akalala bwe tukavaamu owulire ebyewuunyisa kyakola kituufu okutambula mu bantu it's okay but ekibuzo kiri nti kyekinaddako nze nakugamba there are two people the Bobi Wine the artist mwagala nnyo muyimbi mulungi ali mu liigi y'abakamiliyoni babebe kulu n'abalala you love Bobi Wine yes bwemba nimba katona I love Bobi Wine the artist ekintu ekyo kimbuziza emirundi mingi those who are close to me bajja nakugamba enyimba zenzi kubanyo mu motoka ne kamiliyoni bayina nyina MP4 nga bakompeting on bakubalo ne kololi the Bobi Wine the artist I like him the Bobi Wine the member of parliament I campaigned for him but Kyagulanyi the presidential candidate he does not qualify. Where is the difference anymore? Difference ya man, you're running a state is not running a constituency, is not running fire base. Mwensobija atemu bakungu you are responsible for this. Mwe namawulire ababeera ku TV ababeera ku radio mwe shaping a mindset y'abantu abalabe gwanga okulunning eggwanga si comedy sigenda kula bonita genda mu Alex Muhangi okulunning eggwanga it's from Kisoro to Arua ompuli andoza from Kweni to Kyotera oyo ye Gashumba Gashumba y'omu ku bantu abatalina mirimo mu Uganda naye nga beeyagala bw'owulira Gashumba ng'ayogera olowooza muntu ayina ky'asobola okugatta ku ggwanga but be bafeeriya be tulina mu Uganda even though asobola okwetwala nga eyamala omuntu eyalemererwa okuhandolinga omwana gwazaala
buli lunaku avaayo n'agamba omwana amuswaza sisuubira nti alina kyagamba eggwanga lwakuba nti ali ku mativi n'amarediyo era ago agaakona soogera bubi njagala tufune akatambi akalala ka franka gashumba kwogenda okutegeerera lwaki njogedde ebigambo ebisooka ne byayogera tabitegeera yalwala just bulwadde bwakyagulanyi sentamu ogenda kiraba mu kavidiyo akaddako kyentegeeza njagala MK atambule Uganda yonna bannayuganda balyoke bamulaga okwagala kwe bamuyinamu kino nkyogera nga si kirumamu tugenda kumuwagira 10 ku 10 tugenda kumuwagira kubanga yalina capacity of protecting our interests in Uganda. Whose interests? Buli muntu alina interests ze kati nga ffe tulina interests zaffe Uganda buli muntu alina kyakoze ekiki nga tayagala kibwe emiyaayu alina kulonda Kyagulanyi bw'oba toyagala kintu kyo kiriyitungibwe alina kulonda Kyagulanyi keka katambi nti omuntu gwayogerako ye Bobi Wine kituufu amulaba n'etamumanyi ayinza okuba amumanyi n'etamutegeera nti ali mu kutembeeta nsonga za muwoozi Kainyerugaba nga bw'asobola okukulembera eggwanga lino era abantu bamuwagala naye era erinnya Bobi Wine olw'okuba limutudde mu mutwe lyali mu kwogera awo abadde ategeeza muwoozi naye bamubuuza n'omubuuza ogamba Bobi Wine naga yes Bobi Wine so obutategeera obutuuka ku eryessa beba abatambula ne General Muwoozi abasooka tuyinayo Andrew Mwenda ye mwogezi wa MK yalwanirira ebisiyaga bibeere mu Uganda kitegeeza musiyazi oyo Franka Gashumba yafera banka ya DFCU nafera abatake kitegeeza era bwabanga yomu kubogerera MK bafere babbi bakumpanya nga mukama waabwe bwatasobola kwogera mu bantu yadde ebiwandiike tasobola kubyogera bameka abalabye Bobi Wine ng'akutte yadde akatabo yadde akapapula ku byazaayogera kyokka ebyo abyogera ayinza n'okumalako emyezi 2 nga buli lwagenda ayogerawo bintu bya njawulo ekyo kye tutegeeza obukulembeze si kuba olina omukisa obukulembeze Katonda abutegeka bw'abutegeka nga bubwo n'akuwa n'ebigambo ebyokugamba abantu nga biwooma nga Bobi Wine byalina kati bano ba Franka Gashumba mu katambi k'owulidde akugambye nti ffe tulina ebyokukuuma singa abo banajja mu buyinza bajja kubitumalako kyokka n'agamba abasobola obbikuuma ye Bobi Wine abadde ategeeza muwoozi njagala ombuulire Gashumba waggwanga ki gwagamba okukuuma ebintu bye waggwanga ki Munnayuganda si Munnayuganda ekyo nkibalekedde nange simanyi oba oli awo nakikolako research gye bujja mu maaso awo nga nsobodde okuba nga nkitegeera bulungi njagala kubeera nga mbongerayoko mukwano gwange gwe wenna ampuliriza naye nga bwe mbongerayo njagala kubaako obubaka obutonotono bwe ngenda maaso n'okuba nga mbawa gano mawulire si malungi gava mu firimu fraternity oba movie fraternity waliwo abamanyi firimu emanyiddwa nga Queen of Katwe firimu eyo mulimu omukyala eyazannyamu omukyala oyo bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno amawulire si malungi tegawooma naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno abadde ayitibwa Dora Irene Dora yes ndowooza yoyo omukyala oyo bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno abadde azannye firimu eziwerako munzikirize nfune ku mannya ge neme kwogera oba oliawo ebintu bye simaze kubanga neekakasa omukyala oyo yatuvudde ku maaso era nga mawulire si malungi eri firimu fraternity yonna okutwaliza awamu naddala eggwanga Uganda bwe tufiirwa abantu nga bano ababadde bawaniridde bendera ya Uganda mu firimu oyinza okitwala oyinza okitwala ekyokuzannyisa naye abantu bano batono abakwatiridde Uganda naddala mu firimu ate bwe bagenda nga batuvaako bwe bati tekiba kirungi
omukyalo ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga yafiiridde wali mu ddwaliro era ndani mukwano gwange gye yafiiridde. Tetunnaba kumanya enteekateeka ey'omulambo bagenda guzza batya oba bagenda kukola batya. Ayitibwa Irene Kulabako era nga yazannya mu Queen of Katwe n'azannya movie emanyiddwa nga Stone Cold, Beauty of Ash. Firimu eyo Beauty of Ashes yazanyibwa mu 2014 ne Queen of Katwe. Mawulire si malungi yadde n'akatono eri mu mu movie fraternity. Tubasaasirako abewaka bonna abaana kuba badde mukyala mukulu ate nga n'ekirala mu media abaddeyo nayo. Njagala kubanga muvaako bwe mbanga muwummuze ebbali oyo njagala kusembyayo ebibadde mu bitundu ebyerira. Nkakasa mwenna mubirabye ababadde live naye njagala munzikirize mbanoonyezeyo ak'ensusso akabadde erira. Mukama abankuumire mubeere bulungi. Security yo njagala MK atambule Uganda yonna bannayuganda balyoke bamulaga okwagala kwe bamuyinamu. Kino nkyogera nga si kirumamu, tugenda kumuwagira 10 ku 10. Tugenda kumuwagira kubanga yalina capacity of protecting our interests in Uganda. Whose interests? Buli muntu alina interests ze. Kati nga ffe tulina interests zaffe Uganda. Buli muntu alina kyakoze ekiki nga tayagala kibwe emiyaayu alina kulonda Kyagulanyi. Bw'oba toyagala kintu kyo kiruyitungibwe alina kulonda Kyagulanyi. Ebigambo by'omuguuli gambo byabamanyi Oluganda guba mwoyo gwe. Bulimba ne bwali bukalaata mu mutima gwongera yasingamu ekifo ekinene. Lazima mazima ali waguza n'afunamu ne bwe kali bakasenge katono katya mwana asinziiranga okusaanyawo obulimba obukufuluma. Ng'era eppipa y'amazzi bw'enaabeera ng'erimu amazzi mangi nnyo nendeeta akasaanikira k'amafuta aka n'enjiwa mu mazzi ago. Wadde nga amazzi gaba mangi nnyo wadde nga gabeera liters and liters naye akasaanikira k'amazzi kamu kasobola okwonoona liita z'amazzi ennyingi ennyo. Era amafuta ago akasaanikira kamu gajja kwekenenula okuva mu mazzi ago amangi ennyo gadde kungulu okulaga nti nze ndiwo. Kakati n'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni nsobola omuyita amazzi amangi ennyo bapipa y'amazzi amangi ennyo nga His Excellency Bobi Wine kasaanikira k'amafuta aka naye akasaanikira k'amafuta kamu kabuutikidde amazzi amangi ennyo era amazzi ago amangi ennyo agaali geetenna nti ndi mazzi mawanvu. Mwana wattu akasaanikira k'amafuta kamu bwe kati kakasaanyizaawo era wenjogerera akasaanikira k'amafuta ago keekenenudde okuva mu mazzi ago amangi ennyo ne kadda kungulu nga we mulaba olunaku luno olwaleero. Ono bamuyita Bobi Wine. Wine kitegeeza mwenge ogutamiiza. Kakati n'abo abeefuula mbu tebaagala Kyagulanyi nkulayirira baatamiira Kyagulanyi kyova olaba basobola n'okumwogerako mu butanwa ng'era abatamiivu. Ntandise nkugamba ekigambo ky'omuguuli gambo bbi wamwenga alisanga ku mwoyo. Kakati noono yatamiira erinnya His Excellency Bobi Wine
asobola okulyogerako mu kumanya kwe oba mu butamanya bwe. Tebereza programu eyo eri sponsored by Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe Yoweri Kaguta Museveni be bagisasulira. Naye ate yazza okubawaana n'okubatembeeta awunzisa awaanyeemu Kyagulanyi. Yensonga lwaki nkugambye nti Bulimba ne bwali bafumbekedde omutima gwo ng'era yasingamu obungi. Mazima waakiri aliwaguza n'afunamu akasenge akatono ennyo mwalisinziira okusaanyawo Bulimba obwo bw'obadde ofuluma. Kakati ono program yagitandisa awaana Museveni ng'awaana ne mutabani we Muhoozi. Naye mazima n'amutima wa ku ssaawa esembayo okulaga nti by'obadde oyogera bya Bulimba, si by'ebikuli ku mwoyo ate era si by'ebituufu. Onoonya bunoonya ssente naawe ekituufu okimanyi, wadde ng'ogezaako okwewala ekintu ekituufu eky'okwogerebwa. Naye ate bannayuganda bagamba kino naawe kankikusuulireko mu mutima ky'oba ofuluma. Era musajja mukulu simanyi oba Museveni agenda mugamba atya oba Muhoozi agenda mugamba atya. Buhoozi ku bukambwe bwe ayinza n'okukuyisa omutayimbwa emabega ng'amaze okuguyisa ku muliro. Weegendereze munnange, ono Bobi Wine osobola okumwagala obanga wadde nga tomwagala. Kankyogere bwentyo, osobola okumwagala mu kwagala kwo oba mu butaagala. Bobi Wine alinga ng'oluguudo olukutuuse wammwe, toyina ngeri gy'osobola kulwewala. Mu buli ngeri olina okulukwata. Bobi Wine alinga ng'emmere ng'ate maama yakkubye waka. Nze maama yateranga okunkuba omugenzira mulanda kirijjawo mule mirembe. Yateranga okunkuba nenzira emmere neŋŋamba sigenda kulya. Naye era enjala enkukunulayo mpola olwakawoowo nenzija n'endya. Kakati ne bano beefuula abazira His Excellency Bobi Wine, beefuula abatamatira His Excellency Bobi Wine. Naye olwakawoowo ke yasiika oba olwakawoowo abantu ke bamusiisesiise, olw'engeri abantu gye bamutonyeetonye, olw'ebyo ebimufuluma beekanga bamulidde wadde nga babadde tebaagala kumulya. So njagala okukutegeeza Frank Gashumba ti His Excellency Bobi Wine osobola okumwagala mu kwagala kwo oba mu butamwagala, naye ng'osobola okumwagala mu ngeri bbiri, either mu kwagala oba mu butaagala. Ono Bobi Wine wakwagala lwa butaagaane. Oyagala toyagala olina okumwagala. So osobola okumwagala mu kwagala kwo oba mu butaagala. Osobola okumwagalira mu kumanya kwo oba mu butamanya, kubanga His Excellency Bobi Wine bino birobye. Era ye mukulembeze w'eggwanga omulonde. Era lunaku lumu ne Yoweri Kaguta Museveni oyo gwe mulaba eyeepankapanka aliba akolako address eri eggwanga. Aligamba nti His Excellency Bobi Wine ye president wa Uganda azentebe nabbanzibe mu butanwa ng'amazima gamwetimbi. Aliba ayogerako eri bannamagye, aliba gamba ekituufu kiri nti Bobi Wine ye president wa Uganda omutuufu. Kamba buli erinnya lya His Excellency Bobi Wine eddaali mubadde mmwe mutamanyi. Obadde okimanyi nti Bobi Wine ye mitembo. Mitembo omanyi kye kitegeeza? Omutembi. Kakati Frank Gashumba omutembi yamutembedde mu program kwe yasasuliddwa ssente oba yasasulirwa ssente. Program yasasulirwa ssente, agiweereza yasasulirwa ssente, ne gwe bakyazizza yasasuddwa ssente. Ajja awaanireko Museveni ne mutabani we omutamiivu. Naye olw'okuba oli emitembo yawunzisa mutembi obwongo ng'ayogedde nti gwe munnayuganda ayagala okulaba Uganda ennungi, londa Kyagulanyi Robert Sentamu. Naye nga yabadde ayagala kwogerera waawo Muhoozi. Kituufu wabadde oyagala kwogera Muhoozi, naye mu ssabo tebatoolerayo salaamu. Mu ssabo tebagambirayo Mukama weebazibwe, yeebazibwe. Ng'era ne mu muzikiti we batawaanirayo lubaale, ng'era ne mu kkanisa bwe batawaanirayo lubaale. Bw'oba oyogerako eri bannayuganda manya nti obeera mu muzikiti oba mu kkanisa. Ali mu muzikiti n'ekkanisa tagamba bweza, teyeebaza mizimu oba tayogera ku bulungi bwa mizimu. Aba alina kuwaana bulungi bwa Katonda. Kakati bw'obeeranga ku pulogulaamu ng'eyo
ewulirizibwa bannayuganda enkumulitu naddala abanyigirizibwa Mukama Katonda tayinza kukuwa chance kuwanirako batulugunyiza bannayuganda era bw'oba okukusa obulimba bwo nga ye mazima ayingirawo ng'akugamba nti alimba wamma Kyagulanyi mukulembeze omutuufu abantu gwe balina okwesiga kati yaswadde onaddamu otetunuulira mutamiivu wange si kye kikasunguyira kitaata kijja kukusonseka omutayimbwa emabega mukanyo kijja kukusonseka omutayimbwa ojja guwulira so oyo ye Bobi Wine osobola okumwagala mu kumanya kwo oba mu butamanya osobola okumwagala mu kwagala kwo oba mu butaagala Bobi Wine alinga ng'oluguudo olukutwala ewammwe tosobola kulwewala ono Bobi Wine alinga nga amagombe tosobola kugeewala ne bw'oba odduka otya ne bw'oba ogulirira otya ne bw'oba ne ssente nnyingi zisobola okugulira abamalayika abajjamu emyoyo okufa tebakwewala kane His Excellency Bobi Wine teyeewalika ye mitemba nti ate nga jjukira ye wayini omwenge Wine gyakoma okukula gyakoma okubeera omukambwe ennyo omutwakaavu ne Bobi Wine gyakomye okulwawo aleetedde abeyita abatamwagala okumukkiriza wadde nga tebaagala kumukkiriza aleetedde abeyita abatamwagala okumukooneramu wadde nga tebakikoze lwa kumanya kwabwe naye nga mazima n'emitembo gibatembye ne boogera amazima amaanyi bagawulidde eno gye tutambulira amaanyi bagawulira Embalala amaanyi bagawulira Fort amanyi bagawulire Kasese amanyi bagawulire Kabaale amanyi bagawulidde Mayuge amanyi bagawulidde Busia kakati amanyi bali mu gawulirira Mbaale oyo ye Kyagulanyi nange Franka Gashumba zayo sente z'abasajja ze bakuwa obagambe biganyi nkoze buli ekisoboka okulwanyisa Bobi Wine naye biganyi sente za mwezi zino biganyi kubanga sente bazikuwa kusanyawo Bobi Wine kuvumirira Bobi Wine kunafuya Bobi Wine naye gwe bawa sente anafuye Bobi Wine buli kivumo kyavuma Bobi Wine kiringa ekijimusa kimwongera kujinjimuka nga kitiko kya ggudu buli kigambo kyagamba Bobi Wine nga amukkakkanya kibeera nga amazzi ge bafukirira ku birime ebirime byongerwa nnyo obulamu amazzi buli kigambo kyakulumya asanyewo Bobi Wine kibeera nga akasana akabereberye ak'ensonoosi buli kigambo Gashumba kyawaana Bobi Wine nga alowooza mukkakkanya kibanga akasana k'ensonoosi kimwongera kwandaala bwandaazi ng'ekirime kaakati munnange ddayo wayo basajja sente zaabwe obagambe biganyi oli ne bw'omuvuma obanga awaanya omuwaana abantu bongera kumwagala oli ne bw'omukkakkanya abantu bongera kumwagala kwata sente z'abasajja zizzeeyo obagambe diiru yayiise nze yeekolera itongwa Nnayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe plumbing electrical installation and general construction biodigester septic tank and many more todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba Wabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yeffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all.